Maziga merere ew'omuyimbi Nubian era nga tumugamba nti kitalo nnyo nnyini ddala olw'okuviirwako omuntu ow'omugaso mu bulamu bwe ne Bobi Wine mukwano gwe. Mawulire genkuletedde go siga ssanyu. Omuyimbi Nubian webukedde olunaku olwaleero avuddeyo n'akakasa nti omukyala gwe baali naye mu viidiyo ya Kigwa leero yali mukwano gwabwe nfanfe ne Bobi Wine. Olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yani era abeerawa ngenda kubanga mbikunnyonnyola mu maaso awo. Gange bampita Wansaaleke Joel. Omukutu ko tuli baguyita Vic Exclusive. Ntuddeyo ku lwa munnange Vic atasobodde kubaawo olw'ensonga ezitali zimu. Ngenda kubanga nkutambuza mu nsonga eno, so gwe kiyisizza obubi mugumemu. Vic agenda kubanga ajja asobola okubanga akutuusaako updates endala. Naye ate tetusobola kubeera nga tubatuusako mawulire kubanga ogwo omulimu gwo twagweyama. Kye tulina okukola tubatuusengako amawulire buli kadde. Tannaba kusubscribinga nga subscribe akadde akanzigire personalize okantere mu all osobola okubanga ofuna notification ez'emboozi zaffe zonna ze tuba tutaddeyo mu buli kadde. Video gimpereka like esobole okubanga etuuka neko yenna gwe tannaba kubanga ate etuukako. Olunaku olwaleero omuyimbi Nubian akedde kuteekayo obubaka obutabadde bwa ssanyu oba obubaka obukwasa ennaku ng'ategeeza nga mukwano gwabwe Hidaya okuva mu disitulikiti y'e Bugiri bw'abafuddeko olunaku olwaleero. Omukyalo oyo gw'olaba ku screen yo gwe bayita Hidaya ng'era ava mu disitulikiti y'e Bugiri. Ono yaliko mu luyimba lwa Bobi Wine ne Nubian lwe bayita Kigwa leero. Olunaku olwaleero bambi amabwe ge tufuna galaga nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era bw'otunula ku social media everywhere bali mu kutambuza ebifaananyi by'omukyalo ono. Era bw'oddayo n'olaba oluyimba olwo lwa Bobi Wine ne Nubian olwa Kigwa leero, omukyalo ono Hidaya ye yali mukyala wa Nubian mu olwo oluyimba. Era bw'obalaba ye yali awo omukyala nga ye actinga ng'omukyala wa Nubian mu luyimba lwa Kigwa leero. Oluyimba lwa Kigwa leero osobola ogenda n'olunoonyako lwa Nubian ne Bobi Wine. Luyimba lulungi nnyo naddala ku bantu abakoze embaga. Olwaleero Kigwa leero. Something like that. Simanyi kuyimba mujja kunsonyiwa naye nga oluyimba lulagira ddala abantu abali mu mukwano naddala ku mbaga lunyumira ddala. So ngenda kubanga nkusomera obubaka bwa Nubian bwakedde okuwandika gamba nti I woke up to the sad news of the dismiss of our friend turned comrade Hidaya of Bugiri. Olunaku olwaleero nzikukidde ku mawulire amabi ennyo olw'okuviirako mukwano gwaffe eyafuukira ddala nfanfe oba eyafuukira ddala munnaffe mu buli kimu kye tukola, Hidaya okuva mu disitulikiti y'e Bugiri. She also featured in the Kigwa leero music video. Era ono yalabikirako oba yaliko mu luyimba lwa Kigwa leero oluyimba lwa Kigwa leero yalulimu May Allah grant her everlasting internal peace and all strengthen and also strengthen her family members to make it through this very trying moment. Angagamba nti era asaba Katonda muwe ekiwummulo eky'emirembe era asobole okubanga agumya abafamile basobole okubanga bayita mu kaseera kano akazibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. We belong to Allah and him we return. Nubian agamba nti wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un kitegeeza nti ku Katonda yatuvunaanyizibwako era ye yetugenda okubanga tudda lubeerera ng'obulamu buweddewo. So embeera bwetyo weeri eya Nubian olwavudde ekabale mutuwa gye bavuddemu bambi tatuukidde ku mawulire malungi. Naye yo ensi bwetyo. Hidaya agenze, tumusaba Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Bw'ayagala okulaba ku mukyalo ono
ayagala okulaba ku mukyalo no Hidaya osobola ogenda nononya ku luyimba lwa Kigwa leero genda kubanga ate omulaba kusobola dukuteeramu waneeno olwa corporates ez'enjawulo naye ng'ate osobola ogenda n'okinoonyako n'omulaba Hidaya oyo bambi kabadde kakyala kalungi kabadde kakyala kabalagavu bw'okatunuulira obulungi naye Mukama Katonda bw'atyo bwageze naye bw'atyo n'atuva ku maaso. Ngenda kusaba yokomere ku Mukutu Viki exclusive tukyakuweera ddala updates ez'enjawulo tewali kigenda tulemesa kuwa information ogwo omulimo gwo twagweyama wekuumireko tugenda kubanga tukwatagana mu updates eziddako naye nga teweerabira video kugituweera ka like esobole okubanga etuuka neko yenna gwetaanaba kubanga ate etuukako mpozi n'ekirala gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo ku screen waliwo akalango koolabawo kuba ku namba ezo zennyini eziri mu kalango ako sigenda kubanga amunnyonnyolako amannya gali awo ne namba ze z'essimu mukubireko musobole okubanga ate owona ebizibu ebikuli obubi weebale nnyo weebalire ddala.